mu mawulire agakagwawo breaking news bwetwogerera ng'ebulambale kaadi ez'ababaka ba parliament zibeerenga nazo zifulumizibwa ku mukuto gwa Redison TV ojja bifu nawuliriza akakiiko aka EMC aka election management committee akavunaanyizibwa ku nsonga z'okugaba kaadi okuvetinga n'okuyisa abantu mu process basobole okuba nga baweebwa kaadi y'ekibiina kino oluvannyuma lw'okuba nti bakansala ba mayors ne ba chairpersons b'amagombolola omutendera ogwo babadde bagumaliriza era bangi bavetingiddwa amine ba nominatingiddwa newankubadde nga waliwo abatannaba kubeera nga banominatingibwa. Njagala owulirize bulungi nnyo ku mannya genkuleetedde. Akakiiko finally kafulumizza enteekateeka mwe kagenda okuyita okugaba kaadi z'ababaka ba palamenti era ennaku z'omwezi bazikugambye nga bw'ogenda oziwulira mu katambi. Abakulira akakiiko boogedde wabula nkuleetedde abamu ku babaka nga sinakuwa katambi kano nga sinaba kukuwa aba EMC bye boogedde byenkakasa obulungi abamu oyinza okuba obiwulidde era njagala bikwongera. Waliwo ababaka ba palamenti abali confirmed nga bano kaadi zaabwe zo ziri mu nsawo yaabwe okujjako nga kinaba kintu kirala nze zenga nkusomerera enkalala zino abasinga obungi ne muzibuusabuusa naye ku mutendera gw'obwa kansala nkakasa abasinga obungi mwalabako nti bye twasoma ku red zone wano abasinga obungi mwabiraba kakati tukomyewo. Waliwo bammemba ba palamenti nga bo kaadi zaabwe ziri 100% confirmed n'abalala nga bali awo mu 95% confirmed. Waliwo n'abalala nga bateeberezebwa okubeera nti oba oli awo bayinza okukira ku balala ne baba nga baweebwa kaadi nga sinaba kukutwala ku kakiiko ka EMC omukulu John Mary Sebufu n'abalala bye boogedde ogenda kubiwulira ogenda kutya omutima gweyongedde okutundugga abamu ku babaka ba palamenti ababadde baapulayinga era babasabye nti mujje n'empapula zammwe nga ne kaadi eya membership kaadi togirekaayo ojja nayo. President bagenda muvetinga kubanga ye kaadi ye yagifuna dda yajja nga solo candidate tewali muntu yenna yavaayo kumwesimbako newankubadde nga akakiiko kaali kayise ekibiina kya NUP kyakoola bannayuganda nti gwe wenna eyandyagadde okujja okwetaba mu exercise eno jangu abantu tebajja. Kakati wulira nkuleetedde olukalala olw'abamu kubeegwanyiza ebifo by'obubaka bwa palamenti nga bano bo kaadi zaabwe zaakakasibwa dda oba olyawo nga balina higher chances okubeera nga bagenda kuzifuna. Omukyalo oyo amanyiddwa nga Nina Akankunda abangi mumanyi nga Nina Rose agenda saidi z'Essembabule eyo kigambibwa nti kaadi ye yandibanga ejja kumuweebwa kubanga tewali muntu yenna yamwesimbako era Nina Akankunda oba Nina Rose ali yekka kwaba beegwanyiza kaadi y'ekibiina kya NUP mu kifo ekyo. Waliwo omukyala amanyiddwa nga Honorable Goreti Namugga ono yeesimbyewo ng'omubaka mu palamenti okukiikirira Mawogola County saidi z'Essembabule era Namugga Goreti nkakasa nga naawe ampuliriza osobola okubeera ng'okimanyi mu mutima gwo nti ne bw'oba nga gwagaba kaadi ne bw'oba nga gwawisa abadde akulira vetting committee nkakasa nga tasobola kugwa exercise eyo ate n'ekirala tewannavaayo muntu yenna yajja kweyagaliza kaadi ey'ekibiina kya NUP mu ssaza ly'e Mawogola era omukyalo ono gyagenda okukiikirira kigambibwa nti naye emikisa gye giri waggulu okubeera ng'agenda kukwata kaadi. Wuliriza bulungi nnyo. Leader of opposition Honorable Joel Ssenyonyi ayinza okuba taliiko nakuba kalulu kubanga era naye nkakasa tewaavaayo muntu okujjako bw'anaavaayo nja mukugamba naye nkakasa nga tewaavaayo muntu yajja kweyagaliza kifo kya mubaka mu palamenti agenda okukiikira abantu ba Nakawa West okujjako leader of opposition era incumbent aliyo Honorable Joel Ssenyonyi nga sinnakuwa John Mary Sebufu n'abakulira akakiiko akalala bye bagenze maaso n'okuba nga bategeeza eggwanga bano bendi mu kkuwa be bano abalowoozebwa nti bo kaadi zaabwe zaakakasibwa dda era Joel Ssenyonyi omu ku abo nga bwe nkugambye ne President nkugambye kuba ye yasookera ddala oluvannyuma lw'okuba nti waabulayo omuntu yenna okujja okuvuganya ku ntebe eyo oba ku kifo ekyo. Kakati wuliriza David Lewis Rubongoya ono nga ye Secretary General w'ekibiina kya NUP era naye alowoozebwa oba agambibwa okuba nti kaadi ye erabika eri mu nsawo ye sinakindi okubeera ng'emikisa gy'okugifuna gyamalayo dda akalimi nga giri kwa 100% oluvannyuma lw'okubeera nti era naye tetunnalabawo muntu yenna eyali azze nga yeegwanyiza kaadi ya NUP mu kifo ekyo yatuuka n'akyusa obuufu n'agenda ne yeesimba ku kifo ekirala. Kakati David Lewis Rubongoya alowoozebwa okubeera nti yajja okuweebwa kaadi singa binaatambulanga bwe biri tewaavaayo muntu amwesimbako mulala era tannaba kubanga alabikako. Waliwo omukyala agenda okuvuganya ne Anita Amongo ono naye ewuwe e Bukedeya tewaavaayo muntu bamuyita Honorable Alupa Mase Marion ono yeegwanyiza kubeera mubaka wa palamenti omukyala akiikirira Bukedeya district era ng'eyo Bukedeya district yekiikirirwa Anita Amongo eyavaayo n'ategeeza nti mu district ye teriyo wa NUP n'omu. Kakati ku luno njagala okutegeeza nti omukyala Alupa Mase Marion yajjayo dda empapula ze era ng'ekibiina kya National Unity Platform kisuubirwa okubeera nti kigenda kumuwa kaadi kubanga tewaavaayo muntu mulala yenna agenda kumuvuganya. Wuliriza omukyala amanyiddwa nga Jole Jacqueline
tukamushaba ono nga ye deputy president wa NUP mu bitundu ebya Western Uganda eyasikira Jole Mugisha wetwogerera naye yandibanga kaadi ye ina emikisa mingi nnyo kubanga egenda kumuweebwa tewavaayo muntu mulala agenda kuwesimbawo mu kifo ekyo ku kaadi ya NUP ekifo eky'omubaka omukyala akiikirira district y'e Lukiga omukyalo no Jole Jacqueline Komushaba yagenda okubanga akwata kaadi y'ekibiina kya NUP singa tewaabeewo kikyuse. Honorable Lutamaguzi Ssemakula mumumanyi bulungi nnyo akiikira abantu ba Nakaseke omwami ono njagala okutegeeza nti abantu ba Nakaseke South Honorable Lutamaguzi Ssemakula alabika agenda kubaddamu ku kaadi y'ekibiina kya NUP oluvannyuma lw'okuba nti naye tewaalabikayo muntu yenna yajja kujjayo kaadi eyo. Lutamaguzi Ssemakula n'abanga aliyeka ogenda kuwulira abakulira akakiiko bye boogedde ngenda bikuwa ojja kutya abasajja n'abakazi abeegwanyiza ebifo batandise okubanga gaba buguma obunkenke butandise okubanga bweyongera oluvannyuma lwa nti tusemberedde ennaku ezigenda okubanga zigabibwako kaadi wabula benkusomera pressure erabika ntono kubanga kaadi zaabwe zirabika nga balina emikisa mingi okubeera nga bagifuna. Honorable Kabuye Frank Kibirige ono ng'akiikirira abantu ba Kasanda South mu Parliament era ku kaadi ya NUP. Kabuye Frank ono alowoozebwa okubanga naye kaadi ye yandibanga agenda kugifuna kubanga era naye tewaavaayo muntu n'omu oba oliawo yavaayo kujjayo mpapula ze nti agenda kwesimba ku kifo ekyo oba agenda kulwanira kaadi eya Kasanda South mu kifo mu kalulu ketugenda mwaka 2026 kakati ekyo ne kiba nga kiwa Frank Kabuye amaanyi oba oliawo okulaba nga yandibanga agenda kuddayo kuba wetwogera ye incumbent era nga ye mubaka akyasinze obuto mu palamenti y'eggwanga erya Uganda kubanga ku myaka gye emite nnyo Frank Kabuye yafuuka omubaka wa palamenti ng'akyalina muyizi ku University e Makerere wetwogerera embeera egenda maaso n'okubanga ate emufevalinga era kaadi ye tennaba kubaako competition yonna omuntu tannaba kulabikako eyavaayo bw'anaavaayo nja kujja mbere nga mukutuusaako. Honorable Muwadanko Nnyingi ono ne yasikira His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu okukiikira abantu ba Kyaddondo East mu Parliament era Muwadanko Nnyingi ye Minister owa Foreign Affairs mu gavumenti eya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ekulemberwa Leader of Opposition Honorable Joel Ssennyonyi. Muwadanko Nnyingi tetunafuna muntu avaayo nti Kyaddondo East nze njagala kaadi ya NUP era bw'aba yavaayo manya yandibanga munafu nnyo ng'amaanyi geewunzikidde wa Muwadanko Nnyingi oyo naye alowoozebwa okubeera nti mu nnaku ezisemberedde pressure erabika teri waggulu nnyo kubanga kaadi ye yandibanga ayina emikisa mingi okubanga agifuna. Honorable David Serukenya ono akiikirira Makindye Ssaabagabo mu Parliament. Makindye Ssaabagabo yagikiikirira ekisanja yakagikiikirira essanja kimu era ku kaadi ya NUP. Ono nno naye tetunnalabayo muntu w'amaanyi wa muzinza avaayo nti njagala kaadi ya Serukenya. Serukenya naye alowoozebwa okuba nti yandibanga agenda kuddamu akwate kaadi ey'ekifo ekyo. Omukyala amanyiddwa nga Nabatanzi Farida omu ku bakyala ab'amaanyi mu kibiina kya NUP ng'ate talina kifo kyonna wetwogerera nga abantu ba Buyikwe district ng'omubaka omukyala oba oliawo okusinziira ku bintu we bitambula yandibanga naye ajja kukwata kaadi y'ekibiina singa binaasigala nga bitambula bwe bityo. Nkugambye ngenda kuwa akatambi owuliriza abakulu aba EMC abakulira akakiiko k'ebyokulonda mu kibiina kya NUP biki bye boogedde kakati wuliriza oyo Nabatanzi Farida mumaze oli ku mukutu gwa Redison TV. Waliwo omukulu amanyiddwa nga George Musisi omu ku bannamateeka ab'amaanyi mu kibiina kya NUP era nga y'omu ku bawozezza emisango emingi ddala egy'aba foot soldiers n'abantu abalala bonna emisango egyekuusa ku nsonga z'ebyobufuzi. George Musisi ayinza okuba nga yagenda okukwata kaadi y'ekibiina kya NUP mu kye tuyita Kira municipality oluvannyuma lw'okubeera nti ye ne Ssemujju Nganda balayika nga be bavuddeyo ababiri kubanga tetunnalabayo muntu yenna yeegwanyiza kaadi ya NUP mu Kira municipality bw'abanga gyali manya munafu nnyo. Waliwo Maseruka Robert ono yali guild president owa Makerere University. Maseruka Robert ayagala kifo kya mubaka akiikirira Mukono South. Maseruka Robert kaadi ye eri 100% confirmed I can authoritatively say kubanga eyali amwesimbyeko officially yavaayo n'ategeeza eggwanga nga bw'akyusiza obuufu era nti agenze ku kifo ekyo ssentebe owa disitulikiti y'e Mukono era ng'oyo ye Muyanja Ssennyonga era nga naye kaadi ye yagifuna dda. Kakati Maseruka Robert n'asigala bw'omu bwa Namunigina kubeegwanyiza ekifo ekya Mukono South mu Parliament era naye nkakasa kaadi ye egenda kubeera ng'emuweebwa. Eyaliko guild president wa Kyambogo Akiso Benjamin ono ayagala obubaka bwa Parliament constituency emanyiddwa nga Toroma County ono tannafunayo muntu yenna yavaayo kubeera nga amuvuganya obanga ayagala kaadi y'ekibiina kya NUP mu Toroma County. Ono naye alowoozebwa okuba nti kaadi ye agenda kubeera nga agifuna. Flavia Kalule Naabagabe Kasanda District Woman MP
ateeberezebwa okubanga naye kaadi ye yandibanga emikisa giri waggulu nnyo okubeera ng'agenda kugifuna ye incumbent aliyo newankubadde ng'ekisanja kye yasooka n'azaala ate n'afunamu obulwadde nga kyakatandika abambi n'abanga yakitambuza mu mbeera eyo kakati naye wetwogerera nga yandiba agenda kuddamu okuweebwa kaadi. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu kaadi ye yakakasibwa dda era wetwogerera akakiiko aka EMC kasabye abantu bonna abaasaba era abeegwanyiza ebifo ebyenjawulo mu kibiina kya NUP bajjeyo empapula zaabwe baleete ebyogerako bakonfaminga empapula zaabwe zibabeere kumpi kubanga essaawa yonna bagenda kufulumya olukalala olw'abaani abagenda okubanga bafunye kaadi ey'ekibiina kya NUP. Gwali ku mukutu ogwa Redison TV toyina nsonga yonna gy'oteekeddwa kubeera ng'omiisinga, byonna ogenda kubeera ng'obifuna singa oba otambula naffe. Kakati wuliriza, njagala nkujjukize abantu abajjayo empapula forms of interest eza interest forms ku kibiina kya National Platform bawerera ddala abaali basukka ne mu 2,000 ku bifo ebyenjawulo. Omutendero gw'abakansala, omutendero gw'abamayors, omutendero gw'aba chairpersons b'amagombolola divisions n'ebirala ebifaanana bwe bityo, omutendero ogwo gwawedde era bangi kaadi zaabwe bazifunye dda. Abatazifunye bayogedde newankubadde nga waliwo exercise ey'okuba kansolinga. Kati wetwogerera ng'akakiiko aka EMC katandise okuteekateeka era batandise okufulumya ennaku. Bakugambye ennaku, wuliriza mu katambi ke ngenda okukuwa, bakugambye ennaku ze bagenda okugabirako kaadi ez'ababaka ba paalamenti. Bw'oba olina omubakawo njagala otule ku mukutu gwa Redison TV osooka owuliriza akatambi kano ate gye bujja ogenda kufuna lisiti yonna ey'abo abaana babadde confirmed nti kaadi zaabwe zimaze okubeera nga zibaweebwa. Sooka owuliriza ebigambo bino nzije mbeere nga nkwongera bwe bati bubategeezezza ku kaadi y'ababaka ba paalamenti. Banyabene basimu bannakibiina kya National Unity Platform Uganda naye bana Uganda mwenna twagala okusooka okubeebaza okwetaba mu nteekateeka y'akakiiko ebyokulonda aka NUP ak'okuba ndi mwaleeta okusaba kwammwe temusunsulwamu ate era ne mugenda ne mwewandiisa abo abasobola okuwangula obulungi obutabaalo nga bwe tuzze tubannyonnyola. Twagala bayozaayoza abo abaawangula mugende mutabaale naye mwawangula kitegeeza nti mmwe mwali musinga naye mukisa bajja nti mmwe musinza ekigezo kino olw'ebigezo bye twateekawo nembeera bafaada beyalazi baffe. Tubasuubira okuba abantu balamu abakkakkamu ab'empisa abawuliriza ekibiina. Kati ate mmwe abatasobola kubuuka kaguwa nammwe sigamba nti mwali balungi naye era wabaawo asingako munne. Tubasaba olubanga muli ku nsonga ekibiina gye kiriko eky'okufulumya Nakyema wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni n'abantu be, tubasaba mudde emabega w'abannammwe abaabasinga. Kubanga omulamu omukulu si gwakuvuganya Museveni naye gwakumujja mu bukulembeze bw'eggwanga olw'ebikolobero ebingi byakoze. Yazaakola eggwanga lino emyaka 40. Kati agenda bibanga ekyo tuliko ffenna eriemu. Tubasaba muve mu byokwewandiisa nga ba-independent, muve mu byokukola kyonna kiri okuyiiya mukkirize mubeere emabega w'abakandideti b'ekibiina tusobole okufulumya omulabu ono nga tuli ettiimu emu agali awamu yegaluma ennyama. Twagala abangi twalabira abatasobola kuwangula nabogera ebigambo bingi naye baga nti mmemme tafumba kigambo gwegeza muno kyataleerabira. Tubasaba mukkakkane, tubasaba mugjewo obusungu. Ebintu bya sitopu tebibaamu obusungu. Tisobola kubeera nga nseenene nga twebya mu kaveera nno, tekiraba kubeera bwe kityo. So tubasaba banyabule basebo omanye nti ekibiina kino ffenna kitusinga tewali ali waggulu waakyo. Ate naffe abakola emirimu gino tetuli bamalayika. Ne bwoba ggwe nga gwotudde wano oteeka okusalawo nabagamba lwelaveti nga abantu 15 n'ettiimu yange. Kati abantu 15 awangula era tebakubeerako omu. Kitegeeza nti amaloboozi ag'abantu 14 mangi nnyo. So gabulyanga agalaga process kiyabadde nnambulukufu naye nga mputuufu yali nnambulukufu wali ku mitendera nga mwagiraba addamu mu bannamawulire. Mwambi Abakama twali tujja tumutegeeza
tebamwongera ekisanja okulaba nti alabirira okwenda kwa Uganda kwa 2025-2026. Tumusaba ku mulundi guno yeetengerere ebisanja byabaddewo akati tiyeetengeredde era teyakimanyi byabakama, naye tubasaba ku mulundi guno tumusaba yeetengerere kubanga anaalimu okwetengerera bannayuganda bajja kwetengerera bakola ensonga y'okubba obululu, ensonga y'ebyokwerinda twagala be mu kontrol ya process. Amagye tubasuubira okudda ebbali w'ebintu bino, tusuubira poliisi ekanyiziddwako okukola omulimu ogwo gw'okukuuma ebyokwerinda abatali kusosola. Ba RDC tubasaba okudda ebbali wa process eno basiba akakiiko byakulonda. Ba presiding officers tetubasuubira kubeera bakandazi ba NRM yokka ng'ekibiina. So tulowooza Lambya Bakama ku mulundi guno naye wona obusooka obulaze tali mu kontrol. Ekisooka abulazeeko tulina bakandazi nga Honorable Waiswa Mufumbiro asuubirwa okujja wano mu vetting era tubasuubira okubandi bajja tukkiriza ebiziba byali nga byamutitte tulina omuvetinga bakandidati wa kibiina alina okuyita mu process, alina okunominatinga. Kati gwe byabakama tusobola kuprotectinga bakandidati mu kiseera kino oba tukyali process. Tusaba gavumenti erimu kunyigiriza nnyo bannayuganda abakulembeze bonna abasibidde ebyobufuzi mu process eno ey'ebyokulonda mu kiseera eky'ebyokulonda okufa kati mu gw'omwenda guno gwe tulimu paka ogwokubiri ogwokusatu bateebwe bagende bavuganye bannayuganda basalewo ani agwanidde okulembera. Lambya Bakama yagenze mu maaso n'akakiiko by'oku5 bakansalas bekwasa sintuufu ate kyekibali kukyabuzemu naye nga twasenye ejja buli kimu. Fe buli kandidate afuluma wano mu National Unity Platform tuba tumutegese bulungi. Tuli abakandidati baffe ng'okuva Bweyima babalemeseza okunominatinga, Katakwira babalemeseza okunominatinga, Kapere Byongo lyanominatinze Chairman of 5, Nakasongola n'abalala tujja kumenya disizoni za Uganda. Essaawa n'aba LC3 lyo ba sub counties amagombolola ne town councils bali ku nomination. Amasimu tugafuna batanning officers bali kukola drinking tactics okulemesa bakandidati baffe. Lambya Bakama, please take control and be in charge of the process. Abanyabwe ne basebo tugenze okufeza ey'okubiri eya National Unity Platform Elections Management Committee okuba nti ewa Uganda bakandidati abagenda okugenda mu lukiiko lw'eggwanga. Lukiiko lw'eggwanga omulundi guno ba MPs ne bamanya enamba gye baliko twagala kuwangula constituency zonna eziri etageti yaffe. Era programu eri bweti nga 15 ye Mande jja nga 15 Ogwomwenda 2025 tusuubira bakandidati ba National Unity Platform abateekamu okusaba tujjawo nga tebateekamu kusaba olina kubanga wasaba netukusengejja n'okwalifying okujja okuvetingibwa Wakiso District, Western Nile ne Kigezi ne bajja okubeera wano ku Mande. Ku Lwokubiri nga 16 tusuubira aba Kampala Capital City ba MPs bonna abasaba tusuubira baganda baffe okuva mu Acholi sub-region ne Ankole sub-region. Ku Lwokusatu nga 17 tusuubira Gweta Masaka bakandidati bonna abasaba okuva mu Gweta Masaka, Mulango sub-region ne Toro sub-region lunaku lwaweereddwa mujja kubeera ku kitebe nga muvetingibwa. Nga 18 tujja kufuna Gweta Mpigi, tufune Karamoja sub-region, tufune ne Bunyoro sub-region. Tubasuubira Abanyabwe basebo okujja muvetingibwe. Nga 19 tulina Gweta Mukono gye tuyita Mabira stretch. Gweta Mukono, Sebei, Teso ne Rwenzori sub-regions. Abetusuubira okuba nabo olunaku olwa 19 omwezi guno ogw'omwenda 2025. Then Gweta Mubende Kikyana Lwawona olunaku olwaweereddwa nga nnaku z'ezinga 2 ogw'omwenda 2025. Gweta Luweero gye tujja okusembayo nayo ne Busoga region sub-region. Tuwadde ennaku z'omwezi nga 21 ogw'omwenda 2025. Vetting ejja kutandika nga ssaawa 2 ez'okumakya tumale ssaawa 12 zennyini ez'akawungeezi 6 PM.
era tubasuubira okuba mu budde obumu mujja okugira nga bwe tubalambise waggulu awo. Naye bino byatteeka okujja nabyo bwe bujja ku vetting. Ekisooka, olupapula lwaleeta wano tuteekako stamp kibayita expression of interest form. Tubasuubira okujja nakyo kikiraga nti watusaba okwesimbawo. National ID olina okuba nayo yeraga nti oli munnayuganda obonaalizayo okulaga nti obaoliawo oli mulonzi baba olina okuba registered voter. Badde evidence eraga nti oli mulonzi baba tali mulonzi kumpi teyeesimbawo. Must be a registered voter. Then era kuba munnakibiina membership card sikujja nga ate bannange yeraliddeyo era kubaawo. Ebifo by'ababaka ba parliament biriko minimum academic qualifications. Kuliko obuyigirize obw'essalira olina okuba nga olina senior 6 oba n'okusingawo. So tubasuubira okujja ne original copies mwabasoma obutereevu senior 4 senior 6 yawe ne original copies zo tuzirabeko. Bwe yasoma senior 4 n'oyongerako empapula ng'olina equivalence tukusuubira okuba ne certificate of equivalence okuva mu National Council of Higher Education. Ate copies ezo nga ziri certified copies of your academic documents. Nga bwe twabibagamba wano nga muleeta empapula zammwe. Mwe abakyusa amannya ne mukyusa kino ne mukyusa kiri dipose ezo ebiwandiiko byammwe ebiri gazetted tubasuubira okujja ne evidence nti Chemutala yakyusa wano erinnya nayongerako eryagundi kati evidence obukakafu bwe buno. Kubanga Nakyemalira tayagala nnyo munominatinge ayagala bakwate ku technical issues obwo ate nga tumanyi bulungi ndoza tujja kubiyitamu. Tubagaliza tutambula obulungi kuba n'empisa nga mufetingibwa ng'abantu ku gavumenti badde bantu balamu naye ekibiina kibasibye nnyo. Mwebale nnyo mwebale ddala. Thank you very much. If you have some questions, then you can respond to them. Yes, sir. That's what I have him doing. Abamu balowooza okulwawo gabakkaadi kibiina okulwawo kugabakkaadi kubanga obudde ennaku ziweddeyo obanga akadde kasembedde kyekimu kubyamesezza bakandideeti ba NUP abama kufunanya emikono. Simanyi kingeri gyosobola okukiyatingako then ensonga ey'okubiri mu maloboozi agamu agavaayo buli awangula wateekeddwa okubaawo ebirowookusatu n'ekisinze ku bulala naye kizibu okutegeera eyawangula mu NUP okufuna kaadi yasinza kibanne ne be basinga babasinga ki okusobola okwetereza oba oliawo omulundi omulala okujja nga basobola okuba nga batuukiriza ebyetaagisa naye nabo tebamanyi n'abawangula oba bafuna kaadi nabo tebamanyi lwaki bebasinga. My questions are in English. The parameters that were used, to identify the best among the candidates. Secondly, Madam Chair, I want her to expand more on how your candidates were frustrated, because she was talking about frustration. Were they technical? What was it? And even I want her emphasis to the losers, because some of them are keeping on accusing and they have actually chosen to kituufu okulwawo kwe kuliwa twamaliriza mu budde era obwali obuteeketeeke emikono gyanoonyezebwa sigandi gyabuze naye gwe tulina okumanya nti osobola okutuuka wali leka bannamawulire mwegenezi mugende mulabe bye bali mu kukola otuuka wali n'amala wano ne bajja leeti bo bennyini bajja leeti abateeka okutandika ssaawa 2 ofisi za gavumenti public service egamba ssaawa 2 bajja ssaawa 6 kwanze badde mbalabako ne bajja ssaawa 6 ate 10 ne mbalina okuggalawo bo bennyini bakatinga obudde obwo ne bufuuka butono ate nga balina okunoonya buli akwadde omukono bamunoonye mu sisitimu bamutiikinge ate bali very slow batafunye batambula nga kofu. So abantu bafe abadewede naye tumanyi bingi ebyobufuzi bye biri emabega olw'ensonga eyo. Obadde obuuza nti abawangula ebisaanyizo si baali balina okuba nabyo okukakasa kino nakiri lwaki bawangula nedda sebusekiwanga buli yawangula amanyi lwaki yawangula kyogamba olwetutekesi ogamba nti ndabika mpisa bangudde
kujja tuwasomako Sebuli yawangula amanyi bulungi baki yawangula naye twayita lukanziremu ekyo mukyalo twakozesa vetting process eya enjumulaba ya EMC. It's a technical exercise. Bangi bagiyita bangi bagigwa era abamu abawuliranga mulabidde oli afulumagana aga baneeze engudde baneeze mundeke engudde nga yemakinze kasagati bamanyi ate balagati andabika mpisi kale yali paper one. Twagenda mu field twafuna forms ez'enjawulo experts ab'enjawulo ne baleeta popularity levels ez'abakalisi baffe kake wali muyitirivu yali paper 2 ne tugenda ku paper 3 kati yali akyama nene bagimanya abakulembeze baffe ab'ekibiina baayitibwa mu Uganda yonna okuwa assess round yali paper 3 and it was a practical paper. Tosobola kugamba nti ku papers esesatu paper 1 paper 2 paper 3 ya practical gibanda byonna okukola assessment eyayitamu awo eyali omutuufu omuyayitanga nnyo paper 1 paper 3 n'agigwa nalaita paper 1 ne paper 3 paper 2 n'agigwa. That's how it worked out. Naye nga finally twagatta obubonero bonna ne tuvaire bacandidates abasingako bannaabo era waliwo alowooza nti yayise nnyo paper eno obafuuse candidate si bwe kyali. Ndozo inabuuza Madam Chair. Sibabuuza n'ogamba nti okubaatuusawo n'okukwata nga ekibiina kya TDUP olina enteekateeka yonna ey'okuyita abaali beesimbyewo abataafuna kaadi okubeera nga mugiraganyako nabo bajabale basebo eri enkola ya National Unity Platform terina mbaana na byana kyekisooka ddala oyinza okuba nga bayanje mutayi wano naye mutuufu pepa lwegigwa tosobola kuba max nga bayise pepa kyekisooka naye ekyokubiri buli yasaba munnakibiina mudde nga nsoma ebyetagisa ku bannakibiina sebatimba oba munnakibiina enkola y'ekibiina ogimanyi bulungi ekibiina bamanena kuyita bakuyita okukolaki oyina kuteera buterezi mu sisitemu ya kibiina noga kibiina kyange kisazeewo bwekiti banne tutambule bwekiti newankubadde tusabye abakulembeze baffe mu bitundu ebyenjawulo bayite abakulembeze abo batule nabo babakansolinge naffe bwe tukansolinga abamu baana bamu bakyabye okusookera ddala olwadde era nga ayina okufuna kaadi ate nga pepa zinagambye si yazisinze nene yamusinzeeko naye kakansolingi eri egenda mu maaso batwogera nabo nakatuli mu kansolingi bagamba nti wesimba nga baindependent kuba olutalo olunene lutuliko mba ndi mukubasaba Madam Chair. Yes. These candidates applied knowing very well our tools. It is 60-40. They went into this process knowing very well. So the vetting, which is the technical part, takes 40%, and then the ground takes 60%. But most of those who didn't have the ground and thought they were very articulate, you may find that they were doing very well in vetting. But then again, we had to balance. You could have maybe a 40 out of 40 in vetting when you don't have the ground. So that's why you saw us coming with the best candidates. And I can tell Ugandans out there that the candidates that we have chosen are actually the best and they will win. I can guarantee you. You talked of the independents. Let's take just a case study of Kawempe here. Remember what happened? We chose the best candidate and some of them chose to come as independents. But you saw what happened. At the end of the day, our decisions are always like 95% correct. The candidates we choose are the right candidates. So even this other process that we have just concluded and the one that we are starting for members of parliament, we can guarantee Ugandans out there that we are not wrong. These positions,
that people ran for. They ran very well knowing that one person will be taken by elected position. By electoral area, we shall have one candidate. So if we had like 10 candidates for real, how are we supposed to give all of them the tickets? It was not possible. So these people came knowing that one person with a mic, the winner, which of course happened. So what do you expect from the other 9? At the end of the day, nobody will be satisfied, even if you did your best. So for those independents out there who have chosen to go against party principles, party values, to run as independents, we are not telling them not to run as independent. But then we are also encouraging those who have not gone as independent to at least rally behind the candidate the party has chosen. But we are not forcing them. They are free to do anything. But they know the consequences. Automatically cease to be a member of NUP. You talked of frustration. Very many of our candidates were frustrated. Councillors, mostly NLC5 chairpersons. You asked for signatures, and every signature that you put, they say it has been used. Somebody brought an experience of even his own signature and the father's signature saying it had been used. Who had used it if his father was with him? So those are some of the frustrations. We had a case in Kapelebiong where our candidate was intentionally told to come the next day, knowing very well that the deadline was Friday. So he was told to go back on Saturday. When he got there, they told him the system was down, it couldn't work. So those are some of the frustrations. And then you find that some of our candidates, after even putting the required signatures, one of them from Luka, for example, was nominated. He was even told he had been nominated duly. And then after that, his documents were confiscated. Along the way, z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawanya, olina omukyala ng'akutawanya, bajja ne bakwagalako ne bagenda. Gwe alina ebizibu mu byenfuna nga sente zikuyita mu ngalo, w'oteeka sente zifa bufi, b'owola tebazza. Gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja, gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona, naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo. Nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambulirako ebisiraani, ekikwa, ekifiiriza, omudibo, obutaganja, obutaweebwa. Nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna, nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja. Gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo, naawe ali